Kino kyalo Ggulu ekisangibwa mu kibuga ky'e Mukono wakati okutudde embuga y'essaza Kyaggwe. Abantu abasinga obungi kye bawanuuza nti waliwo amaanyi ag'enjawulo nga kino kisikiriza abantu ab'enjawulo okuva ebule n'ebweya okweyunira ekitundu kino okufuna amaanyi agali mu kibuga ky'e Mukono. Okusinza ku Aloysius Semakula ng'awangalidde mu kitundu kino okumala ebbanga eddene, agamba nti okusinzira ku byafaayo by'ekyalo kino Ggulu waliwo embuga ya Kabaka Ggulu ddene nga wano we watudde embuga y'essaza Kyaggwe we yafuniranga amaanyi ag'enjawulo era abantu bawanuza nti n'erinnya Mukono lyava wano. Twatwala okunoonyereza n'okumanya Ggulu kyava ku ky'okutuuma wano Ggulu. Bw'otunuulira Ggulu abasinga abantu bajja banonooza nga baagala okunoonyereza n'okumanya Ggulu kye ki. Abamu bagenze bawa amawulire amakyamu era nga abalala bageesigamako naye ng'ate si matuufu nti wano waliwo omuntu okugulu kwakutukira wano ne kusigala wano bane bayitawo Ggulu. Ate bwe yatuuka ali mu tawuni awo waliwo akavula akaaliwo nti omukono ne gugwawo. Era bwe gwagwawo ne kuyita ekitundu kino Mukono. Ebintu ebyo tuzze tubinoonyereza. Okusinziira ku Semakula, ekifo kino kirimu amaanyi ag'enjawulo era lwali lubiri lwa Ssekabaka Ggulu ddene. Era omuntu yagezaako okulusenda ne ekifo kino kyaliko Kabaka, Ssekabaka Ggulu ddene ye yali nannyini mbuga eno. Era abatakimanyi aba wano Kabaka yali agenda okulambula Kyaggwe. Waliwo abajja ne baleeta buludoza, omwami bamuyita Kitaka. Baleeta buludoza ne bakalakata awaali olubiri. Omwami oyo yagwa n'akalambala. Twamusitula muzaayo ekitugoma ewuwe. Ekyo kyali kitegeeza ki? Mu Ggulu wano waliwo amaanyi ag'enjawulo. Naye obubaka bwamusibwanga wansi wali. Awali amaanyi era bw'otuuka wansi awo oba kati nti lubiri mbuga. Ekifo ekyo kyali kyakusamiriramu. Era n'abajjamu wadde bakola emikolo gy'okusamya si kyakusamiriramu. Ekyali kifo ky'abalangira bwe bajjanga Kabaka we yajjanga era yeebaka waliwo amayinja agaliwo ne bw'otuukawo. We yeebakanga nassibwangako obubaka okulamula Obuganda. Nti omuntu yabeeranga mu mbuga wano yanakubanga oli mulwanyi kyekyamutumyanga Ssekiboobo. Lwaki? Nti abalabe ba Buganda baabalowoozanga nti abantu abava eno, jjukira Abawalabu bwe bajjanga baayitanga eno. Kakati kyanonoozebwanga nti ona kubeera musajja gw'okuuma emabega wa Kabaka nga bulaba entebeerako emboobo. Era teri mwami wasaza yaweebwanga saza lino ataawe bwaki mboobo. Era bw'otunuulira n'amanya g'amagombola gonna agali mu ssaza lino ery'Ekyaggwe gonna singa ogatunuulira olya Ssaabakaaki gonna galina amakulu. Ng'oggyeko ekifo Ggulu, abantu abawangalira mu kibuga ky'e Mukono bagamba nti ekitundu kino kigenze kikula okuva ku mutendera gw'ekyalo nga kati kibuga ekikuze obulungi era kino kirabikira mu bigambo bya Johnson Muyanja Ssennyonga eyaliko meya w'ekibuga kino okumalira ddala emyaka 20. Ddala kivudde mu kabuga akaali akatono we naberero w'abavubuka mu mwaka gya 97 ekifuuka ekibuga ekikulu mu district y'e Mukono ate ekyetadde obulungi. Wakati bw'oba onoonya ebimu ku bibuga ddala ng'osazeewo okubiyamba okweteekateeka obulungi, ng'obuusa amaaso Mukono oba eggwanga lino likoze bubi. Kirina amakolero agakikutte eruuyi n'eruuyi. Mukono ajjuddemu ebifo by'otayinza kubuusa maaso nga mu Ggulu, Lutikko y'amaanyi, amasomero ageyongedde okuba ag'omulembe, okusomoza kukko okuliwo kati makuba okugakola gafuuka ag'omulembe, n'okukendeeza ku nzigotta y'ekizikiza. Ekibuga kino abantu bakoleramu emirimu egy'enjawulo omuli abalina amaduuka amanene, ab'obutale, abalunda enkoko n'ebintu ebirala bingi era nga bagamba akatale weekali buli kimu omuntu ky'asobola okutunda. Abantu b'e Mukono basiimye pulogulaamu za BBS Terefayina ze baweereza kati okumala emyaka 7 era bagamba bayigiddemu ebintu bingi. Okusooka kwa byonna nnyongera okwebaza baffe Ssaabasajja Kabaka olw'okutunula mu bantu be ng'alaba kigwanidde BBS Terefayina okubeera nga abantu bagiraba. BBS eyongedde okutumbula ebyemizannyo mu Uganda. Oba otunuulidde omupiira ogw'okubaka ogw'abakyala, ttiimu y'eggwanga yonna
eyabadde eri mu World Cup ebitundu 90 ku buli 100 babadde bikolebwa abasambi oba abakyala ababaka naye nga babakira mu masaza. Eyo programu efa mu katale era tasobola obutajja kubanze kubasunze. Programu ye akolera nnyo kubanga tutumbudde fa abakatale. Amawulire tegayinza kutusuba ate bo bagasunsula mu ngeri ya njawulo nti eggulire libakuwa ogenda okulaba nga likukwatirako ddala. Kale n'olwekyo nno twagala okwebaza nti emyaka 7 gye batuweereza. N'olw'ensonga eyo BBS njagala okugyebaza kubanga bw'ejaguza olwaleero nga ejaguza emyaka 7 egwanidde kubanga etaddewo emisomo gino egy'ebyobulimi. Ku Lwokutaano lwa wiiki eno nga lwe lwenkya BBS Terefayina eri mu kibuga ky'e Mukono ku club la City era wano maneja w'ekifo agamba nti buli kimu kiwedde nga balinze bulinzi kwaniriza abawagizi ba Terefayina. Tukowoola abantu b'e Mukono mwenna wano ku club la City, abantu bonna ebyalo ebyetooloddewo ab'e Mukono mu tawuni Nabuti Mbalala ab'e Seeta ab'e Kampala mwenna. Sandra Nabagala ne Ronald Kalumba, BBS Terefayina, Ageesigika. Akadde kadduse naye musajja omu yawandiika nti ekyo ky'okola bw'oba owulira nga onootera okukivaamu.